Minisita omubeezi w'eby'ettaka Minisita Namuganza awerekeddwako baminisita bano okubadde wa gavumenti ez'ebitundu Jennifer Namiyango, ow'obujjanjabi obusookerwako Joyce Kadusu, minisita omubeezi w'ensonga z'omunda mu ggwanga Kanye Obiga, bannabyabufuzi ab'ebyokwerinda n'abatuuze okuva mu disitulikiti zino nga tebannagenda mu lukiiko olw'awamu basoose mu ofiisi ya ssentebe wa LC ey'okutaano Haji Buga Abibo ow'Omoyo mwe bamuteeredde ku nningannyonnyole emitendera gye bayitamu okumalawo ettaka lya gavumenti nga baliwo abasuubuzi. You are asking for land. People elsewhere they are taking land. Even in Usoga they are taking land. Which land are they taking? Belonging to Uganda Land Commission. Where do we want, honorable colleagues, you can hear, where do you want government to get land from? And yet for you have mobilized your people. Wherever there is an investment coming, you tell them pull out pangas, get knives, get spears, pierce the investor. As Minister of Local Government, I have advised all local governments to preserve some government land for local economic development. Oluvannyuma bagenze mu lukiiko olw'awamu olutuuziddwa Moyo ku disitulikiti nga wano Minisita Namuganza wasinzidde n'ategeeza nti abantu bamazeewo ettaka lya gavumenti nga baligabira n'abategeeza nti baakuzaayo ssente ku bye baaziggyako kuba ekitongole ky'ettaka kigenda mu maaso n'okwerula empenda zino okuggyawo obutakkaanya bonna. Awamu we babadde tebalaba ku developinga tetugenda kukkiriza ku developingawo, njagala bakwate ssente zaabo bonna bonna bagamba bali bakola applications babadisi kubanga ffe tusobola kutawaana tetulina ne wetteeka institution naye nga ne gavumenti ne baba ne program ate nga abamu abo be bagunga ne bakwata ejjambiya ne bagoba gavumenti ne ne program zaabwe. Ye minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda mu ggwanga Kanye Obiga asabye abantu bano okukomya okulanagana n'ababuulira ebyafaayo byonna ebikwata ku disitulikiti zino nti n'ebizibu byonna bye zirimu bijja kuggwamu. This problem of borders is not of the local people, period. It is ours. We are the ones who caused it. And we should be the one to solve it. Ye ssentebe wa LC ey'okutaano Haji Buga bw'abuuziddwa ku by'okutunda ettaka lya gavumenti ategeeza nti baliwo abasuubuzi kuba baali babasoloozaamu obukadde 62 ate nga bamala dde okuzisaasaanya nga babaloopa ne mu kkooti. A lot of money was collected from the business people, those who wanted to develop the area, amounting to about 62 million was collected from developers. Ng'olukiiko lugenda mu maaso, omubaka w'e Obonge County Hassan Caps Fungaro ayagadde okulwana ne Minisita Kaduso bw'atandise okwogera kyokka ye n'amusaba agumiikirize baminisita bonna bamalirize olwo n'atandika olutalo wabula ne babatawuluzaamu. Ebyo nga biri bityo omukazi w'emyaka 35 omutuuze w'omu Kiteebu Kasa ategerekese nga ye Jali Namusoke kyokka nga yeeyita Meja Jali yakwatiddwa n'aggalirwa lwa kukozesa linnya lya Minisita Minisita Namuganza ne Pulezidenti Museveni n'afera abantu b'omu Kito obukadde obusuubirwa okuba mu 200. Now she started using my name dealing with this company. In fact, the other rich man just gave her money and she said this money is for the minister. Omukwati wabadde akedde ku ofiisi ya minisita n'awandika ku kapapula nti Meja Jali nga badde atumiddwa General Katumba okwogera ne Minisita Namuganza. My concern is she has not only these ones here, so many people she has been collecting money from. She says, I work with the office of the minister. This card here, she calls herself Meja Jali Namusoke. Omukyala y'omuminisita agamba nti yalimbako ab'ebutalijja n'abaggyako emitwalo 64 abatuuse gy'ali. General Katumba waliwo omuntu gwe watumye n'agamba sinatumako muntu naye omuntu omukyala afiirinzeemu akaki akapapula nti General yakoze eki. So you can imagine. Waliwo n'omukyala Daisy Walugembe owa Air Force amulumiriza nti yagenda mu ofiisi yaabwe n'aggyako abantu ssente n'agoba n'omukyala omu ku ttaka ng'agamba nti Pulezidenti Museveni tayagala abantu batakulaakulanya bifo byabwe. Anti omukyala agamba nti yava mu gwe wamulagira. Sibeerangako mufere nti ngenze kugula bbiira ssente ku bantu gye bakola ekintu kyonna. We are assuring the victims in this case, we are going to investigate the matter.